Gavumenti ya Uganda eyingidde mu nsonga z'abajaasi ba Updf abenyigidde mu kutema ekibira ky'Obwakabaka ekyasimbibwa ku mbuga enkulu y'essaza Ssingo. Gavumenti egambye nti yakukangavula abajaasi baayo abenyigidde mu kikolwa kino. Okusinziira ku mwami wa Kabaka ow'essaza Ssingo Mukwenda David n'atajja sabbiiti eno abajaasi ba UPDF beenyigira mu kutema ekibira ekimanyiddwa nga Mukwenda nga kiri ku bwagagavu bwa yiika 10. Bino ebijjidde ng'Obwakabaka bwa Buganda bweteekerateekera okukuza olunaku lwa bulungi bwansi n'obutonde era nga ku lunaku luno abantu ba Ssaabasajja Kabaka basimba emiti mu buli ssaza n'ekigendererwa eky'okukuuma obutonde bw'ensi. Mukwenda David n'atajja agambye nti bennyamivu olw'ekikolwa kino kubanga kirabika kaakano eggye eggwanga erya UPDF lifuuse ejjoozi nga terikomye ku kuwamba mbuga ya ssaza wabula lisazeewo n'okwonoona ebintu ebyateekebwa ku mbuga eyo. Tulinamu okwennyamira okunene ddala olw'ensonga nti bannaffe abaawamba embuga yaffe ate kati baalumbye ekibira kyaffe eky'obutonde ne bakitemamu emiti naddala egyo emito, emiti ng'emisizi, emivule egyo emito, entaseesa, ate nga mukimanyi bulungi nti bulijjo tubadde nga tulafuubana nti ako kabeera akabonero akakulu ennyo. Kitukoze bubi nnyo nti kino ate kituukidde mu kiseera kyennyini mwe tukuliza olunaku lw'obutonde bw'ensi. N'olwekyo tuli bennyamivu nnyo eri abasirikale b'eggwanga aba UPDF abayingidde ekibira ekyo ne bakitemaatema kuga ne batemaatema emiti gyaffe okugyonoona nga balinga abalagira ddala. Kiffe bye tukola bulijjo emyaka gyonna ebibadde na mugaso era n'abaana baffe ne bazzukulu baffe tulina nteekateeka yonna gye tubategekedde eri obutonde bw'ensi. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'Emityana Hamani Ssentongo ategeezezza nti amaze okwogerezeganya n'abakulira UPDF oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya kuno era ne basuubiza okuvunaana abajaasi abakoze abeetabye mu kikolwa kino. Ssaabalangira Godfrey Musanje Kikulwe asabye abazadde okwongera okuzimba n'okunyweza amaka nga bagunjula abaana baabwe n'okubeera ekyokulabirako ekirungi mu nsi. Bino abyogeredde ku mukolo ogw'okwebaza Katonda olwa Dr. Rita Nakanjako Katerega okufuna digiri ey'okusatu PhD mu by'embeera z'abantu okuva mu ssettendekero wa Makerere ng'omukolo ogubadde bunnamwaya. Temeeza kufuna digiri nga amaka gali sambala naye olw'okuba nti amaka gano galimu eddiini kuliza Bannayuganda, Buganda naddala amaka agabasomyeko kino kyandibadde kyakulabirako. Amaka gaffe y'ensibuko y'obugunju ate amaka gateeka okuba nabasasaana nti omukyala n'omwami bakwataganira wamu batambulira wamu. Empisa ezisubuka mu maka zituvumaganya. Omukolo guno yaliko Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Engineer John Baptist Walusimbi asabye abasajja bulijjo obutegulumizanga mu maka wabula baveeyo okuyambagako ku bakyala baabwe singa babaako enkulaakulana gye beenyigiddemu. Oluusi mu maka agamu abakyala batera okwagala okubaleka emabega. Omwami ne yeeraga nti nze bwana Kuubwa n'olwekyo omukyala abeere emabega. Naye bw'alaba nti omulangira ono Katerega yakkiriza mukyala we genda nga akwata emisomo gino mu ngeri gy'agikuttemu okutuuka ku buwanguzi bwa digiri ey'okusatu. Kubanga abaana abawala bayita mu bizibu bingi nnyo mu kusomozebwa bongi mu y'okusoma. Naye bw'olaba ng'atuuse ku level eyo gy'atuuseeko ng'ate ali mu maka kintu kyakulabirako ffenna bwe tubeera n'abaana baffe oba ne tubeera bakyala baffe tuli nga tubateekamu amaanyi abo babe nga basoma. Omujaguzi Dr. Rita Nakanjako Katerega asabye bakyala banne bonna abasomyeko obutegulumiza mu maka kubanga obufumbo n'ebyenjigiriza bya njawulo nnyo. Olina okusigala ng'oli mwetoowaze, olina okumanya obuvunaanyizibwa bwo, olina okubeera omugumiikiriza kubanga okusoma si kwangu naddala ng'oli mufumbo. Ate kitegeeza obufumbo bwolina obutwaza mu maaso n'okusoma kulina okugenda mu maaso ate nekuba kukola nako kulina okusigala nga kugenda. Awo buli kimu bw'ona osobola okibaalansinga nga n'omukama akwatiddeko buli kimu kisoboka. Neebaza Katonda, neebaza omwami wange kubanga yasanga nsomyeko yalondwadde wadde mbogamba nti ekyo kimala naye n'asalawo twongereyo. Mu mbeera y'emu aduumira ekibinja ekisooka eky'eggira UPDF Major General Samuel Kawagga alabudde abayizi abalenzi abatiikiddwa bakomye okumaliranga ebiseera mu kudiibuuda ensimbi n'okwejalabya n'abawa amagezi waakiri bawase bafune obuvunaanyizibwa.
Meja General Samuel Kawaga binabyogeredde maka ge Namirembe ukabaga akokoozayoza mutabani we Wilson Lukwago Kawaga ne banne bwe baatikiddwa digiri mu kuddukanya bizinesi okuva ku ssettendekero wa Uganda Matters University. Meja General Kawaga ategeezezza nti abavubuka ensangi zino beemanyizizza omuzogo okuyiwayiwa ensimbi mu bintu eby'okwejjalabya ne batalowooza ku kukola ssente nga bakyayina embavu. Yessaawa okulaba nti otegeka obeere n'amaka. Eky'omukisa omulungi okyayina abazadde ate abeesobolasobolako kubanga toyinza kungamba nti oyagala kuwasa bitulemu okukola kyate eky'omukisa omulungi mpisa b'ofiisa bange bano bonna obalaba bano teri mwanvu wano n'omu. Ono ava Mbarara ayina ente, oli ava Kisoro, ono ava Isi balina embuzi n'endiga. Mukikwezira kugambako olunaku lumu nti dadi nfunye mwana munnange wuuno gwenjagala okuwasa bali redde okunsapootinga ne mu bira byonna kubanga nange mbasapootinga. Yakulembeddemu okusaba ku mukolo guno Mbuulizi Stephen Mugalu okuva ku kanisa St James Church of Uganda Mengo Kisenyi asabye abazadde bulijjo okulambikanga abaana mu byonna bye basomye baleme kubeera kizibu eri ensi. Abakugu mu lulimi Oluganda beeyamye okwongera amaanyi mu kusomesa n'okubunyisa essomo ly'olulimi Oluganda mu masomero ag'enjawulo ku mutendera gwa primary ne senior okwongera okwagazisa abaana olulimi. Abakugu era bakuteekawo n'ebibuuzo mu lulimi Oluganda eri abasomi mu masomero ag'enjawulo okwetooloola Buganda n'amasomo so nga n'amasomero agatali mu Buganda naye nga gaagala okumanyisa abaana Oluganda gaakulowoozebwako. Abakugu mu Luganda era baagala okuyigiriza ebigambo ebya tekinologiya okubiyingiza mu Luganda wamu ne science mu Luganda nga kino bakigendereddemu okwongera okwanguyiza abayizi okuwuka mu Luganda nga bino byonna bigendereddwamu okuzzaawo ekitiibwa ky'olulimi Oluganda ne Uganda eyawamu. Ssentebe w'ekibiina ky'olulimi Oluganda Fred Lukabwe asinzidde mu Bulange Mengo mu lukiiko lw'ekibiina ky'olulimi Oluganda olutuula buli mwaka n'ategeeza nti okutuukiriza kino baakusisinkana abasomesa ku mitendera egy'enjawulo bakyuse endowooza yaabwe. Ekyokwagazisa abaana olulimi tulowooza twali tukoze enkola nga 3 oba 4 era singa teyabadde COVID twali tukitandise. Ekisooka gy'emizannyo gy'abaana giyigiriza olulimi, giyigiriza enkolagana, giyigiriza obumu, giyigiriza obuntubulamu n'ebiriŋŋanga ebyo. Ekyokubiri kwe kugenda mu masomero aga primary okwongera okusomesa bye batayiga mu class, bye batagenda kubuuzibwa ku PLT. Era omusomesa bw'ogenda mugati kino nga tamusomesa anti okimanyi tetuli ku PLT. Bwe siyise baana munnanga abazadde bajja kuntwalako empya zeze empisa 25 ezayigibwanga ku lujjuliro zetutwalayo. Twagala era tubeere mu masomero omwo twongere okubaagazisa okusoma ebitabo nga bwe tubabuuza n'ebibuuzo. Robert Nviri nga mukiise mu kibiina ky'olulimi Oluganda ku lukiiko olukulu nga mukiise w'ekibiina ky'olulimi Oluganda mu lukiiko olukulu olwa Buganda ngono yakiikiridde minisita by'obuwangwa ennono era avunaanyizibwa ku mbiri ow'ekitiibwa David Kyewalabye Male agambye nti kaweefube w'okutandika okuvumbula ebigambo mu nnimi ezaaliranwa kyakuyambako nnyo Buganda okufuna ensimbi singa ebigambo ebirina okukyusibwa bikkirizibwa era kyakwongera okugaziya Oluganda. Mu by'emizannyo olukiiko oluddukanya omupiira ogw'ebigere mu bitundu bya Buganda olwa Buganda Regional Football Association lulangiridde nti liigi ya Buganda Regional League yakutandika ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogujja ogw'omukaaga. Bino bisaliddwawo mu nsisinkano abakulu gye beetabyemu nga ekubiriziddwa ssentebe Andrew Kaweesa era bakakasizza nti yakukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omusanvu. Bano era balonze mukono ne Wakiso okuteekateeka emizannyo gyonna egya liigi eno nga buli kibinja kyakuzanyiramu emu ku disitulikiti eno. Bano era balaze nti ensengeka y'emipiira yakufuluma ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja era kilaabu okwewandiisa okufuna layisensi kukoma ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja. Gye buvuddeko FUFA yakkiriza empaka za Regional League okutandika era neekakasa nti zaakuzannyibwa mu bibinja okuli Katonga omunaabeera ttiimu 12 ne Ssezibwa omunaabeera ttiimu 11. Abawanguzi mu bibinja bino basisinkana oluvannyuma ne bafuna ttiimu ezisinza okwesoga empaka nezeesoga empaka za FUFA Big League. Ebyo nga biri bityo empaka za Premier League Bungereza sizoni ya 2021 ekomekerezebwa olwaleero n'emizannyo 10 ku ssaawa 12 ez'akawungeezi mu kiseera nga Manchester City ekikopo kino yakiwangula dda.
Wolves egenda kutunka ne Manchester United, Arsenal yakwambalagana ne Brighton, Leicester City yakuzuzumba ne Spurs, Aston Villa yakwambalagana ne Chelsea, Liverpool yakubulonda ne Crystal Palace, Man City egenda kuzuzumba ne Everton, West Ham yakwambalagana ne Southampton n'emizannyo emirala.